munansonyi wa video ena abatagitegere mugireka abanagitegera mugitegere. Abaganda tugamba olwatto omwami nalumanya n'okola woki nga tannafa nze sijja kuba mwabo kanjogere. First of all, njagala okuweereza obubaka eri bakama baffe abatukulembera mu National Unity Platform. Tusaba twawukane ku NRM. Simu abakulembeze kuba mukimanye ekyo. Naye tugayidinge abantu betusobola okutuukirira okukola ebituufu babikole. Twalabye juzi mu kamyufu ke NRM esembabule omuwagizi wa Ssekikubo yakubwa amasasi. Fete tuyina mundu NUP. Naye ku kyabadde Masaka kyatulaze nti naffe tuba kuba nazo abawagizi baffe babadde basobola okuttingana. Lwaki omuntu n'atuuka okuvuga emmotoka atomera omubaka wa parliament lawyer w'ekibiina, ekyo kintu kikyamu nnyo because ayina gwawagira mu internal democracy w'ekibiina. Bwe tuba bakuleetawo njawulo tukole enjawulo, otherwise tujja kuba buugi ku mata, enjawulo ebule. Abanaatuvuma mutuvume, abanaatutuuma bye mututuuma mu bitutuume, naye ffe ababadde wano abamanya ebyobufuzi, that's not the right way gye tuzannyemu internal democracy abawagizi baffe. Simanyi lwaki ekifo kya Kampala district kifuuse kyakufana kuwona ng'omuntu atuuse ku mbeera egamba nti kantomera omubaka wa parliament lawyer w'ekibiina. Mwalabye ekyabadde kituuse ku Shamim Malende ng'amutomera member waffe wa NUP, atomera munnamateeka. That is bad. Bwe babadde baleeta bakireewo Kivumbi mu kooti e Kanyanya gye baabasalidde omusango gw'okukola dduyiro w'amagye, gye baabasomedde omusango gw'okukola dduyiro w'amagye, okukola dduyiro nakwo kufuuse musango. Era ne babasindika bakomewo nga 8 ogw'omwenda. Kyokka okuwulira bail application yaabwe ey'e Masaka kwa 22 ogw'omunaana. Naye ekyo si kye kindeese kuba ffenna twakitegedde. Naye njagala kusaba buli muntu amanye waagwa. Eyasoma amawulire kola amawulire. Eyasoma amateeka muleka akola amateeka. Buli omu ayina kye yasoma mu professional ye. Ffe abawagizi kye bayita internal democracy ekiteesaawo okuvuganya mu kibiina, buli muntu awagire candidate gwakola ki gwayagala. Naye simanyi lwaki ekifo ekya Kampala district ekirimu Honorable Shamim Malende kifuuse kufana kuwona. Bwe tutabaffe tekiba. Mbutuufu mutukoze obubi obutagambika, mutuleetedde okulowooza ekirala, mutuleetedde okukyuka n'okunyiiga nti tugambe nti omukyalo ono Shamim Malende empala n'emuliko ya buntu si ya nsonga. Really? Shamim Malende bukyakomawo okuva mu ddwaliro, Bobby Yanga yali amaze emyezi 11 n'okusoba eruzira. Sigamba nti bannamateeka bali tebaakola, naye buli muntu ayina enkola y'omudigido bwagukolamu. Shamim Malende ataddewo omudigido mu kampu y'abannamateeka abaffe. Bannalukola babadde bakola bulungi, ba mukulu musi bakola mulungi. Excuse me. Naye waliwo kye bayita omudigido, ate ekyo Katonda akiwagwa ayagadde. Shamim Malende olwakomawo Bobby Yanga ne bamuleeta mu kooti, ne bamuwa n'olunaku lw'okuwulira bail application ye nga Shamim Malende akikoze. N'agenda e Masaka, yali mu musango okusooka nga baakabakwata nga tali n'afuna obulwadde, n'agenda akomyewo akola omulimu gwe nga looya w'ekibiina. Tusaba bakama baffe mu kibiina muveeyo mulangirire nti Shamim Malende si looya wa kibiina. Ekyo tukite, otherwise tujja kufuna endowooza endala. Ekyateesaawo okuvuganya mu kibiina, abantu abeesimbawo ababiri ku kifo, buli muntu abe ne gwakola ki ne gwawagira. Naye abawagira Shamim Malende bafuuse abalabe mu kibiina. Simanyi lwaki. Bannamawulire b'ekibiina Shamim Malende ne bw'aba ayogera gye eri abantu nga bajjawo kamera. What does that mean?
abatali bannamateeka bwe baba boogera nga bazibatunuzaamu. Ekyo kitegeeza ki? Bakama baffe abakulembeze mu kibiina muleme kuzinga mikono nti olwatta omwami ng'ekibiina kyaffe kyonooneka olwa individuals olwa selfish interest zaabwe. Teri asinga kibiina bunene. Mutuyambe mugayidinga abantu. Mujjawo muti amawulire nga munnamateeka w'ekibiina ayogera. What does it mean? Mwagala mutya okutomeza emmotoka ey'omubaka wa parliament bagitomere nga looya wa kibiina? Really? Mutuufu ndaba waliwo ekiri waggulu ekisinga ku kaadi ya women MP wa Kampala district. Mugenda tukyawa naye bino katubikole ki? Twewe respect mu internal democracy ow'ekibiina. Oliwa nawuliddeyo omujega bannaye abajega bali mu Uganda wano. Mushami Malende yalemeseza baganda baffe okubawa bbeiro. Nkugeraageranya kwabo abasirusiru, I'm sorry to say, abagamba nti Bobi Wine yasibisa abaana abali eruzira. Kati mufuuse nga BNRM. Nammwe bwe muli nti bali bizinensi ye. Enjawulo eriruddawa bwe tutandika okwogera ebyekisirusiru. Abadde taliiwo nga tebabatadde. Bazze mu kooti emirundi emeka. Banaye tukole ebintu ebituweesa respect. Ebituyamba okutwala ensonga zaffe mu maaso. Tetugenda kuvunuka. Ate ekinnuma ffenna tugenda kusigalawo nga bagabye kaadi nga akalulu kawedde. Tujja kusigalawo. Tuneetunulako tutya. Nze saagala kukozesa mannya g'abantu. Because tuli ba mikwano mu pate yaffe, tuli ba Luganda. Naye tuleme kutuuka ku extent. Atayina kutuulawo, tayina kutuula, totuulawo. Tosobola kutuula mbalooya nga toli looya. Shamim Malende is a lawyer. Let her do a job. Ebye kooti tuyawule ku kalulu ke tulimu ak'omu kibiina. Olina omuwulira ne video ne bamukwata ng'agamba temumukavalinga. Ow'amawulire w'ekibiina agamba munnamawulire munne temumukavalinga. Bakama baffe eno message ebatuukeko. Kaadi ya Kampala district ku women MP yalimanga eri beyond that card. Muwanga Kivumbi, Deputy President wa Buganda, please intervene immediately. Esigi mukama waffe yingira mu nsonga eno. Bamemba tumanye we tukoma. Bwe tunagenda tuvuma buli muntu ne tumwejjako ne tulwana n'ono ne tulwana n'oli mu kibiina tugenda kusigaza ki? Waliwo abuusabuusa Shamim Malende nti siwe NUP ku byakola ne byagikoledde from day one. But why do you treat her like this? Mbabuulira ate ku ground mujja kulaba birala. Tweddeko. Naye tetugenda kukkiriza abawagira side emu oba endala kubuutikira balala nga bakozesa ekibiina kyaffe. Ekyo kikyamu. And we won't accept it. Olina adduka avaayo mbu omukazi yeerwaza yakola ki? Kyogamba mu ddwaliro mwagakaani ba professional basobola okuteekaawo omuntu atali mulwadde. Kozesa obwongo. Lwaki ekifo kifuuse do or die? Tuvudde ne ku protest vote gye tulina okusomesa. Tetukyayogera na ku president. Activities zaalimu. Tuli ku kafo kaabwe MP wa Kampala district. Kwe tuttiŋŋanira. Really? Lwaki tukkakkanya struggle? Tulimba. Leadership muyingire mu nsonga. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wasimutya abaganda bange. Kansubire mwasuze bulungi. Ntwala okwebaza bonna abasobodde okubeera ku lunaku lw'eggulu mu kooti e Masaka. Ku lw'abaganda baffe abaasibwa abatalina musango.
naye Rudda ndi munyiivu ntya ku bannabyabufuzi abagadde okuzannya firimu yonna ku baganda baffe. Nze ayogera mukulu wa Gaddafi, mugumya Gaddafi, mukulu we bwe nali tanaalikwata. Ng'ekinyiiza mu byonna omukyala yavuddeyo n'atandika okwogera ku balooya baffe. Tewasoma mateeka, tolina kyogamanyiiko, naye ovudde eri wazina mpapula zakweyimirira. Ngamba Sauda Madada wazina mpapula zakweyimirira, wazina mpapula zakola mu kooti gwadde ononye eki? Gwadde ononye eki? Bw'ovaayo bw'otuwaanira omukulembeze gw'oleese, kiki yazze okukola ye mu kooti? Ye looya oba yazina mpapula zakweyimirira? Lwaki temwasigadde e Kampala? Sauda Madada ne banno lwaki temwasigadde e Kampala? Kuba mulabika okuba mulina ekibatwala mu kooti kati muli ku nsonga z'abaganda baffe. Ffe tuli mu bulumi, muli mu kuzannya firimu zammwe. Omukazi yasobodde n'akeera, Shamimu yakedde n'ajja mu kooti, atuddewo abeddewo looya ali ku lw'abaganda baffe. Mumuvudde eri olw'okuba mwagala munoonya bululu bwammwe oba mukola biki, mugenda mu Sauda Madada mwetereeze baboyi, muve ku baganda baffe, mubaveeko bazanyirako ebyobufuzi. Muvudde eri mutandise okwetega mu kamera, mutandise okwetega mu kamera, temuva mu kamera, munoonya ki? Shamimalende kyabalumya olw'okuba yabadde wali mu maaso nga mumulingiza bulingiza mulabe ekigenda mu maaso. Mumunoonya kamera, mwadde wali nga mumunoonya kamera, ate nga yo kamera yenoonya Shamimu gw'oyogerako mbu yakoze bya gundi. Shamimu weetereeze, muve ku baganda baffe. Mukulikayo mwenna Masaka babaddeyo, ekibadde mu kooti mukirabye. Ekibadde mu kooti leero mukirabye. Tuli banyiivu nnyo ku bantu abeefuula nti mwe mumanyi nnyo okuwoza okusinga abantu ababadde mu misango gibaddewo. Opportunity ezita abasibe weeziri, Honorable Shamimu Malende, leka kwevuga sipiidi. Leka kwevuga sipiidi. Simati omulabye ng'alaja n'ova ku musango naye ng'olemedde waggulu. Omusango tomanyi we gwatandika, omusango tomanyi baani bagulimu, otudde ku makya omulamuzi atuuse naye nga tosobola nakubira bagundi balala balina kuba ku musango ogwo mwana. Kati obadde ogenda kwogera ki? Banne mujje ebyobufuzi mu baganda baffe abasibe. Mujje ebyobufuzi byammwe mu baganda baffe abali mu ndeeyo mu makomera. Kati ki ky'owolereza? Omaliriza oswadde mwana. Tulina obusungu. Era niwa muntu ataba kuba muyizi, bw'otyo era wali ogenda okwebuukisa. Bw'otyo n'ogwaba nti Saale Kamuli, bw'otyo bwe wali. Malende nze nsirisa ebbanga ddene. Ebbanga libadde ddene nga nsirise. Bw'ono bw'otyo wali omusango gw'aba nti Saale Kamuli nga babakutte. Administrator wa President. Babakwatira e Kamuli n'owabakyala. Nobeera musango wamaliriza ofulumya ogenze mwana, ebyo bye bintu byo. Kyogamba gwe tosakolako nga tewali kamera. Ababano balekedde busungu ki mmitima. Obalekedde obusungu. Nze njogedde n'edi mutwe eri emanju ng'avuddewo ng'ayagala nakkaaba mwana. Bane tukomye ebyobufuzi ebingi ennyo. Tukomye ebyobufuzi ebiyitiridde. Gwonafuyize balooya baffe bonna olaga nti balinga batalina kye bakola. Tuyina balooya bawera 40 NUP. Oyagala tugamba nti bo tebafaayo.
Malende oyagala tugamba nti okuva lwe bakwata abaana abo nga bali munda balooya baffe ab'ekibiina oyagala kuŋŋamba nti pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu asirise ku nsonga y'abaganda baffe abo. Okedde mu kooti saa 12 ana mwezi oli ku kooti oyingidde otandise okubikula empapula z'otayinaako idea yonna ky'otalina ky'otamanyi. Baganda bange muleme kulowooza nti ate wana ate tuyitiridde nnyo. Oyimusa omwana omukisa gwe weeguli oguyeemu amazzi lwa byabufuzi mwana. Baganda bange ffe bibasibyeko mu makomereyo tulumwa. Emitima giba gituluma. Wano njogera ku muntu yali abaddeko emabega w'emidda. Ng'osuze emabega w'emidda owulira ng'olumwa. Buli lwajja mu kooti tubadde n'essuubi ly'abaganda baffe olwaleero. Lengera ebintu by'okoze mu kooti mwana. Okuva luwadde wano bagamba bameka be wakajjayo. Bino biralamu. Mbudde Masaka nga abasibe batuwadde order. Tebakwetaaga nno omusango gwabwe. Baganda baffe ffe be bakwatako ne tugenda emidda birala. Tuteeke politics aside. Tuteeke simanyi tiimu gundi simanyi tiimu woyo tulise wali. Tunulira ddi muntu alina obulumi. Oyimiridde musango tomanyi naye baguyita tomanyi baba bakola ki tomanyi baba bakwata ddi tomanyi toyina kyotamanyi tomanyi kintu neki. Waganda mukomere ddi mutwe yagamba batya bakugamba kwatagana ne kanso muyizzi goyagala kubeera mulamuzi asukulumye nnyo. Tusima amateeka wagakola tuve mu kuzanyira misango gy'abaana. Tuve mu kuzanyira misango gy'abaganda baffe nga tugiretamu ebintu ebitategeerekeka. Olabye rope kugamba bakubuza abantu bana ne bafuna mixed feelings mu court. Buli omu kyemuwaddeko nagani kyekigenda mu maaso. Twavudde Kampala nga lugendaga muntu tuzitegeke. Otuse mu musango oyimiridde bakubuuza ebintu oli kuti my lord please. Ababana balina family mwana. Nze nja byogera batya omanyi nsirise ebbanga ddene mbawaddemu obudde nga mujja mwogera nga nsirise. Malende kyekyali ekamuli. Malende kyekyali ekayunga. Sijja gwa details. Mbadde nkusaba ku lw'abaganda baffe tugenda mu protest vote. Ababana tubeetaaga. Mwana gy'omuzannyo musango gw'abakyali baffe. Gy'omuzannyo mu musango gw'abaganda baffe. Mbagaliza bye munjagaliza. Saying Council Kaziwe has been in this matter way before you. No, it's me. What I'm saying that apart from you wanting to stand up, Kaziwe should be able to stand and fight. The fact that you have just got instructions. My lord, I'm the one with all the documents, my lord. So don't plead the notice today, because then you're ready. My lord, I collected them this morning because I came here very early. Because Kaziwe has been ready since March. Other than you insisting on having got instructions today, it is not necessary because Kaziwe is in court. My lord, in that case, then I'll leave him to present this and then I'll come here. But don't talk about the instructions today that I'll make mistakes because No, I'll not make mistakes, my lord. It's not about the mistakes, my lord. There are people here who have been in this matter well longer than you. My lord, it's not the mistakes, my lord. I didn't allude to that, my No, lord. I'm not writing that, but you just got instructions. It's okay, my lord.